Amawulire genfuna mukadde gano galaga nti boda ya Tanzania ne Kenya egaddwawo. Ebigendererwa eby'okuggalwa kwa boda eno kyekyokubeera nti tebaagala bavubuka okuva mu Kenya okugenda okwegatta ku bavubuka abali mu ggwanga erya Tanzania abayimba ebigambo bibiri nti twagala akabinja aka Kyama kya Mapinduzi kabeere nga kafuluma eggwanga lino, tukooye okulabika nti tufugibwa akabinja ke kamu. Njagala ojjukire nti akabinja kano kaakafuga eggwanga lino okumala emyaka 6 oboolyawo n'okudda waggulu. Bonna abadde bajja babeera ba pulezidenti b'eggwanga lino erya Tanzania babadde bafubutuka mu kabinja ako aka Kyama kya Mapinduzi okuva mu mwaka ndowooza gwali gwa 1960 oba 58 awo. Kati we twogerera banywanyi baffe bano bakombye kwerima ne baluma ogw'engulu ne bagamba nti nedda ekimala kimala. Era we nkoledde vidiyo eno ng'omukyala abadde akulembera eggwanga eryo oluvannyuma lw'okuggalira aba political opponent bonna mu kaduukulu oba mu kkomera, ebintu byamwefuulidde n'afundikira ng'eggwanga alifuluma. Amawulire ag'omu nkubo galaga nti omukyala ono yandibanga bw'aba tali mu Uganda yayolekedde mu ggwanga erya Kenya okulabika nti ate yeewogoma eyo okwewala ebigenda okuddirira ebirabika okubeera nti ebigenda kubeera birungi. We twogerera era mu ggwanga lyerimu abantu nga bwe bamanyi enkola yaabwe bongedde bo okuteekawo embeera etali ya bulijjo. Kati tageti yaabwe bagitadde ku bantu abakolagana ne gavumenti era nga omulimu gwabwe omutongole gwa kwonoona emmaali ey'abo ababadde bajja bakola mu gavumenti n'abo abakyagitembeeta okutuuka olunaku olwaleero. Njagala okubeemu akafaananyi embeera bwetyo bwe lituukako mu Uganda bameka abalifiirwa emmaali yaabwe. Kyenva navaayo ne mbagamba nti mmwe abagagga ba muno mulwane nnyo eggwanga lino gavumenti ya NRM eveewo mu mirembe era eveewo mu transition nga tewali bantu bafudde oba battiddwa, kubanga mmwe mugenda ofiirwa ennyo naddala mmwe abagiwagira era abagitembeeta, kubanga emmaali yammwe yagalagaana bannayuganda bagimanyi. Era mu kanyomero ke kamu njagala tukijjukire nti ebimu ku bireetedde omukyalo ono okubeera nga ateekebwa ku nninga bye bikolobero n'ebikolwa ebyakolwako wano mu Uganda nga 18 ne 19 Novemba ow'omwaka 2020. Era kati abantu abawererako ddala battiddwa nga bano ebiragiro byavudde eri omukyalo ono abadde akulembera eggwanga ng'ayita mu bitongole ebyokwerinda. Amagye mu ggwanga lino ali eyo atugoberera, njogera ku ggye erya TPDF erikulemberwa General Jacob John Mukunda nga ono yalondebwa omukyala Samia Suluhu nga 29 Juni w'omwaka 2022. Go gavuddeyo ne gakawaŋŋamula ne gagamba nti tegali ready yadde olunaku olumu okuyimirira ku ludda lwonna oluli politiko, go galiwo ku lw'amaanyi g'abantu. Era vidiyo eno wengikoledde ng'abantu bakuŋŋaanye bwe batyo ne boolekera ku kitebe ekikulu eky'amagye nga bagamba nti amagye galina okubeera nga gawamba gabawonye obwannakyemalira obuli mu ggwanga lyabwe. Bano bavumirira ebikolwa ebikolobero n'effujjo ebibadde bikolebwa omukyalo ono Samia Suluhu. Munnange nno bw'otunuulira ebikolobero omukyalo ono byabadde yenyigiramu wandigamba nti nno yateekamu amaanyi mayitirivu nnyo okutekinga over power mu ggwanga lino. Naye njagala tujjukire nti omukyalo ono mwaka gwali I think gwa 2020 yali 2020 John Pombe Magufuli, if not 2019, I stand to be corrected mu kyemyaka 2020 oba 2019, but I think 2020 John Pombe Magufuli we yafiira ono ye yali vice we. Era John Pombe Magufuli bw'amala okufa baali balina okufunayo omuntu amuddira mu bigere amangu ddala. Omukyalo ono yadda mu bigere bya John Pombe Magufuli, teyateekamu nti oba ataddemu omukemba mungi nnyo, nti oba aguliridde abantu, nti oba aguliridde akakiiko k'ebyokulonda, nedda. Ng'era omuntu atalengerera wala mu kifo ky'okubeera nti akolera abantu bano ebirungi, ate ye yatandika bukodyo na bubadi obwa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bwe bumu bw'abadde ng'ajja akola ku bannayuganda okwagala okulaga eryanyi. Tumanyi lwaki abakyala bangi bwe bafuna ebifo eby'okumwanjo balaga amaanyi mayitirivu nnyo nnyo, ekintu ate ekibaviirako omutawaana okulaba nti ne credibility entono gye babadde babeeranga naye emabega bagifiirwa. Njagala nkuweera ekyokulabirako ekirala kyekya
Speaker wa Parliament w'eggwanga lino Uganda, Right Honorable Anita Anet Among, olwamuwa entebe bw'ati n'agikwata mu mitambo, oba aba alwana kulaga lyanyi, oba abakyala bano bo bayinamu kiri ekintu ekibaba munda nti banyoomebwa. Buli mukyala yenna bw'abeera nga yakulembera ewantu wonna, eryanyi aba alaga liyitirivu nnyo. Naddala ku bano bapolitician be tulabyeko, amaanyi baba boogera n'amangi, ebikola bakola biyitirivu, era ng'eggwanga lyonna lyonna likulemberwa omukyala. Mugenderere nnyo ebyafaayo by'amawanga agakulembeddwa abakyala. Wabaddeyo ekitta abantu kingi nnyo olw'okuba nti abakyala bano baba balina point gye baagala opprovinga nti temulina kubanyoomerera, temulina kubayisaamu gangege. Kati n'omukyala ono bw'otunuulira byonna byonna by'abadde ajjanga akola mu ggwanga lino, ogenderera okulaba nti abantu bano bamukyaye olw'agakolobera agafaanaganako n'ago agali mu Uganda. Nkugambye namungi w'omuntu attiddwa okuviira ddala ku lunaku olwanga 28 okutuuka olwaleero on the 30th wenkoledde vidiyo eno. Akalulu kaabwe kabaddeyo olunaku olw'eggulo nga 29 Oktoba akalulu kaabwe lwe kabaddeyo, wabula baganda baffe abo mu ggwanga erya Tanzania baaganye okugenda okulonda nga bagamba tebalina bwe bagenda kulonda ng'omukyala Samia Suluhu kumpi ku lukalala lw'okulonda aliko yekka ku ballot paper. Ate nga abo baali badde ba political opponent we naddala gwe bataddeko ennyo omulaka ye mukulu amanyikiddwa nga Tundu Lissu, gwe bataddeko nnyo omulaka nga bagamba lwakiri byonna byali badde bikolebwa naye nga Tundu Lissu ali bweru. Jjukira nti Tundu nga ateereddwako ogw'okulya mu ggwanga lye olukwe, bwe yagenda mu kkooti okuvunaanibwa, omulamuzi yakawaŋŋamula n'agamba nti nedda byonna ebimujwetekebwako tebiina mutwe na magulu, era ne yejjeerera mu kkomera gye yali yabeegayirira n'abaga mumanyi byonna mubikole newankubadde nga nfunye akakalu ne munnejjeereza nti nno tewali kinvunaanibwa, mundeke embeereyo mpaka nga 29 nga akalulu kawedde, nga yeeraliikirira bigenda okubeerawo ebweru ng'avuddeyo. Kakati ayogerera amagye era mu ggwanga eryo Kano Bernard Mulunga agamba nti bo tebali ready kuyingirira abantu kye baagala, newankubadde nga abantu bo bagamba nti komanda w'amagye General Gerald John Mukunda baagala yabagira nga takinga over eggwanga, yabagira nga ali governinga, ng'ate ebirala bwe bijja oluvannyuma olwobaddemu bateeketeeke akalulu. Nkugambye nti abantu balumbye ekitebe ekikulu eky'amagye ne bateekawo embeera nga baagala General Jacob John Mukunda atekinge over eggwanga okuva mu mikono gya Samia Suluhu. Naye njagala gwe naawe okubemu akafaananyi, jjukira nti ono Jacob John Mukunda ye yalondebwa, ani yamulonda? Yalondebwa omukyala Samia Suluhu. Ebintu ebimu ku bintu byendabange ebigaanya omukyala ono okuwanika amangu newankubadde nga teyateekamu maanyi mangi kutwala ntebe, kyekyokubeera nti alina ebyobugagga bingi nnyo eby'abaganda baffe abo mu ggwanga eryo erya Tanzania byabadde atadde mu mikono gye, era alina biddiiru bingi nnyo byalina n'abakulu abamu ku mawanga ageetoolodde. Mugambye nti bw'aba yafulumya eggwanga lino nga bwe kigambibwa ateeka okuba either ali Uganda oba nga ali mu ggwanga erya Kenya. Lwaki Uganda ne Kenya? Olunaku lwabadde I think lwakubiri navuddeyo ne nkunnyonnyola ku dictatorial arrangement eteekeddwa abakulu mu mawanga gano gonsatule, ne nkugamba erya TZ, ne nkumenyera erya Uganda, ne nkugatirako erya Kenya, nti obutabanguko bwe bwajja mu ggwanga erya Tanzania mwagenda okulaba nga UPDF eyimukirawo neeyolekera okumuyambako omukyalo ono okukkakkanya obujagalalo. Era obutabanguko bwe bwajja mu ggwanga erya Kenya mwagenda okulaba nga owaawana era atwala amagye mu Kenya yakuba bubi nnyo abana Kenya n'atuuka n'okuttiramu abamu, nga magye gaffe nno agaawano ge gakola omulimu ogwo. Kyekimu n'ekyaliwo wano mu 2020 18th ne 19th November mwagenda okukiraba nga agamu ku magye agaali wano e Uganda gaali gafubutuka mu ggwanga erya Rwanda, amalanga gavudde mu ggwanga erya Tanzania, era ng'olulimi lwe boogera n'Oluswayiri lwabwe lwe baali bafuuwa mu butuufu nga bw'ogenderera ennyo terukwatagana nnyo n'olwawano lwe twali twogera e Uganda. Kati gwali yatugoberera baganda baffe bano
embeera gye balimu olwaleero ereetedde ne booda ya Kenya n'eggwanga lino eririmu obutabanguko okulabika nti eggalwawo bategedde nti bannakenya naddala ba Gen Z bagenda kufuluma bagende bayambeko bannaabwe abali mu ggwanga eryo kubanga ekobaane oba enkolagana ey'omuggundu abantu bano gye bayina mu butuufu n'abantu baayo bagiraba mu lwatu nti tegwana kwekerera. Kati bino byonna nga tubitadde ku mabbali njagala tugendeko e Bulaaya tunnyonnyoke bulungi biki omukyalo ono Samia Suluhu byayolekedde mu kabanga mpaawo kaaga. Mwenna mujjukira nti Amerika mu mwaka ogwa 2024 gwe mwaka oguwedde Amerika bwe yafuna deal oba bwe yakutula deal ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo nga deal tenaba confirmingibwa ekimu ku bintu bye batandikirako nga baba Amerika kwe kwagala okuteekawo enkolagana ey'omuggundu n'eggwanga erya Kenya. Bano mu kuyita mu kwagala okuteekawo enkolagana ey'omuggundu baddira mwami William Ruto akulembera Kenya ne bamuwa ennyonyi ennwanyi kwogatta n'okumuwa ebimotoka ebikkakkanya obujagalalo bamuwa fighter jet oba chopper okumuyambako okuuma obutebenkevu. Tebaabimuwa olw'okubeera nti baali bamwagala nnyo era abaami bano Abamerika baali baagala okulonkinga projekiti yaabwe eya Blackwater wano. Operation yaabwe mu wano mu Africa naddala mu East Africa yakulaba nti bajjawo bonna badictator oba bannakyemalira oba ba president abo bwe balabanga balina ebintu bye bakola ku bantu be bafuga naye ng'ate nabo babajeemera ne bava ku biragiro byabwe. Remember nakugamba nti ebimu ku byavaako obutabanguko naddala wano mu ggwanga erya Uganda ye gavumenti ya Mwami Tibahabulwa okuyingira omukago gwa BRIC. Tewali kalungi yadde n'akamu kaali kavudde mu mukago gwa BRIC bukyanga Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa aguyingira gyali. Mumwanditunuulira military aid emuweebwa kubanga ne Russia yakajjemuwe ebimotoka n'ennyonyi ennwanyi ebbanga eritali ddene ennaku nga 5 emabega kubanga baabimuwa ku Sunday ya weekend ewedde. Ekyokubeera nti baamuwa ebimotoka bino n'ennyonyi ennwanyi tekigarantinga nti nno bali ready okumuyirawo omubiri mu byokwerinda bye ba mu security yonna okwetoloola eggwanga. Kati kuva bwe yayingira omukago guno ogwa BRIC afunye amaanyi ag'enjawulo external pressure okuva mu international community naddala abo abaali bakingimeka be nga bagamba abajeemera atya era afuuka atya kyewaggula. N'ebyo ebimu ku bintu bye mulaba ebiri mu ggwanga era Democratic Republic of Congo ebikolebwa ku bannamagye baffe bikolebwa kagenderere ng'omukadde akogga. Wenkoledde vidiyo eno nga aba M23 14 be battiddwa. Kankuddiremu mugere mukole okunoonyereza. Aba M23 14 be battiddwa ejje erya Democratic Republic of Congo bagiyite DR Congo Militia. Wenkoledde vidiyo eno enkya y'olunaku olwaleero mawulire gali fresh. Kati bwe tubanga tutunuulira abantu bano abattiddwa n'abaani ababatta remember nti ejje lino erya DR Congo Militia bw'oba olyogerako tokyalyogerako nga ddyo nti liri independent oba lya namunigina nedda liyina amagye agaliyambako omuli amagye aga Belgium kugatta n'amagye aga Amerika kugatta n'agamu ku magye agava mu mawanga nga Bufaransa. Nti jjukira amagye gano gaatabuka oba amawanga gano gaatabuka oluvannyuma lwa Kagame okubafubutula mu ggwanga lyabwe Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa okulaga nti takyalina kyabeetaagako era bwe baba ba M23 baba bamanyi nti nno bakuba amagye aga Uganda n'amagye aga Rwanda. Bafuba nnyo okulaba nti bagenda okuleeta operation yaabwe ya Blackwater wano mu DR Congo oba mawanga ageetoolodde Uganda nga buli kimu kigenda kubatambulira malidaadi nga bwe bakiteekateeka. Kati gwali yatugoberera mu Uganda abadde eraliikirira era abadde omwennyamivu njagala okugumya nti temulaba nti nno abali ku ludda oluvuganya bandibanga beetaaga dialogue wane Uganda naye gavumenti ya Mwami Tibahabulwa yeetaaga nnyo dialogue kubanga yegenda okufiirwa ekingi bwabeerawo embeera ey'obutabanguko etagenda kujja bulungi mu ggwanga lino. Era Mwami Tibahabulwa bw'awulira banywanyi be naddala ng'ono omukyala Suluhu nga balumbibwa ye aba amanyi repercussion oba ebiba bigenda okuva mu kulumbibwa kuno bw'aba nga tayambyeko either okuwaŋŋangusa omukyalo ono oba okumuwaayo amagye gamuyambeko okulwana kubanga luno olutalo terugenda kukoma wano mu Tanzania mu country lugenda kwetoloolera omwo munda nedda lulimu kye tuyita external intervention
oba amawanga ag'abakyeruppe oba ag'ebulaaya nago agayina ebigendererwa ebirala. Oba muntegedde bulungi. Era nga n'ekimu ku byatwala omwami John Pombe Magufuli yali external intervention. Olukwe lwonna olwatwala John Pombe Magufuli baali bakyeruppe kulaba nga ono abafuukira kyewaggula era nga balabanga ye ayagala okutandika okwekontrolinga yekka ekintu kye batakwatagana nakyo. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali, embeera ne mu Cameroon nayo ekyali yakawerege nga ddya lya bukadde. Abantu abawerera ddala battiddwa mu bukambwe olw'okweyiwa ku nguudo okulaga obutali bumativu. Naye wakati mu kubeera nti battiddwa balemerako bagamba ekintu kimu, mututte mutumalewo, abanaabeerawo balibeerawo, naye tetuwaagala ggwanga lyaffe kwongera kulemberwa Paul Biya. Remember Paul Biya abadde yakabakalakata guno mwaka bw'abaddamu gubeera gwa 43rd guno mwaka gwe tulimu. Paul Biya wetwogerera ayolekera emyaka 49 gy'abagenda okuba ng'afugidde abantu bano. Yabafuga kuva 1982. Kati kuva 1982 balabala emyaka emeka okutuuka mu 2025 gye tulimu. Tegibeera nga myaka 43 gyegyo gye yakabakalakatira. Nti ne ku mwaka guno ku myaka namukadde ono gy'ayina 92 aba agenda kubakalakata mpaka bwakoona emyaka 99. Ekintu bo kye bagamba nti nedda. Omanyi ofunda n'omuntu okuggibwa mu ntebe nga mulamu dhani omuntu okufiira mu ntebe kubanga abadde bamulyako be bangi, ate aba bamulyako be bobulabe nnyo nokkira ye ng'afiiridde mu ntebe kubanga nabo baba baagala amaanyi ge babadde baaweebwa gabeere nga gakuumibwa. Mu kwagala okukuuma amaanyi agabadde gaabaweebwa, oyo aba afiiridde mu ntebe bakola ebintu bingi nnyo omulina okutirimbula abantu okulaba nga nabo batekinga over era bawamba entebe eyo mukama waabwe mwabadde ali. Kyenva nakyogerako wano ne mbagamba nti byonna tubikole naye tulwane nnyo mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa agenda okufa nga takyali mu ntebe ya ggwanga. Tulwane nnyo mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa lwakiri adde lwaki tulaatuule nga tatufutubaddeeko, naye kiri gyali either okulondawo oluguudo olulungi oba okulondawo ekkubo ekyamu, kiri gyali kubanga nga bannayuganda bo bumalirivu mu mitima gyaffe mwebuli. Naye ye ng'omuntu yaneeronderawo ekkubo either abaana be okumakinga sure nti bawaŋŋanguka wano kubanga ne gye baali badde baddukira e Rwanda byayonooneka, gye baali badde Tanzania nayo bifu. E Kenya tebalinayo buddukiro bw'amaanyi kubanga bannakenya bapangulukufumu, tebalinga ng'eno e Rwanda ne Tanzania gye balina amakanda amangi kubanga nakugamba nti omu ku baafula mwami Tibahaburwa kyali yali Nyerere yaliko omu ku baakulembera eggwanga lino erya TZ. Kati batutunuulira ebintu byonna nga bwe bijja byereeta ebijja byekola, olabira ddala nga mitawaana myereere mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa bw'ateekuŋŋaanya nakwegattagatta nti ne international community gy'abadde ateekerateekera okuddukira naye eyingiddeyo era eri mu kwonoonayo oba kukyankalanyayo. Obuddukiro obwo obwali badde e Rwanda kati tebukyaliwo, oba obuddukiro obwo obwali badde mu TZ nabwo tebukyaliwo kubanga naye abantu boonoonyeeyo ne batabuka. Ate nga terugenda kukoma leero, ngenda kwongera okuba updatinga ku buli mbeera yonna nga bw'enaaba etambudde. N'oweeno mu baganda baffe aba TZ ayolekedde okukaaba ng'owa Gaboni bwe yakaaba. Owa Gaboni ye yakaaba kimu, bannange muleekaane, bannange mukube ku nduulu, mbeegayiridde mu mbeereremu, bannange mukole bwe muti nga buteerere, ng'abantu bagamba ntayi twakukoowakoowa dda watutamaatama dda. Kati bye bimu ebiriwo ne wano mu ggwanga lino erya omukyala Samia Suluhu ly'abadde akulembera. Tetumanyi lwaki omululu yagufunye mu budde buno, naye nga kitegeerekeka impact yonna eva wano Uganda. Ono wa wano Uganda yamupika tota kintu. Omuntu yenna anajja mu ntebe tagenda tuwuliriramu. Jukira batunuulidde prominent opposition figure olwaleero ali mu TZ nga ye mukulu amanyikiddwa nga Tundu Lissu. Tundu bw'amala najja mu ntebe mu ggwanga eryo emu ku bidirudiru oba bi agreement mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa bye yayingira ne gavumenti y'eggwanga eryo bibe ebimu bigenda gwa butaka n'amafuta gaffe nga mwogatwalidde. Kati ffe bannayuganda tulina kulwana nnyo
wabeerewo enkyukakyuka mu gavumenti olwo tuddemu okureclaiming emaali yaffe gye tuyina ebadde bbibwa ng'eyita mu ggwanga lino erikulemberwa omukyalo ono Suluhu. Njogera kuno nakuli programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa munoonyeeko ku namba ewe eryawo gwe wenaayina embeera muyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Ntera nnyo obuteefuula mulungi omu mu kuderivaringa knowledge. Kyenva ntera okugamba nti kamba weeyokko ne kubamu ku baganda baffe bwe tuli mu lutabaalo nabo okubaako ettoffaali ate libagattako. Muganda waffe Shama naye yakatuddemu ku mbeera eri mu ggwanga eryo erya Tanzania erikulembera omukyala Suluhu. Ngenda kubeera nga nfundikira ne vidiyo eno bwe nti mu kanyomero kano. Gwe Munnayuganda yonna gy'oli njagala okimanye nti Jenerali Yoweri Kaguta Tibahabulwa n'abo abamutembeeta yembeera yemu gye boolekedde mu kabanga mpaawo kaaga. Ngenda kujja ne vidiyo ekunnyonnyola bino impact y'okubeera nti oba impact y'olutalo oluli mu ggwanga erya TZ ku gavumenti ya Uganda. Ngenda kubeera nga mbikuleetera mu vidiyo yaffe eddako obeere nga weeyongera okubitegeera. Na lwaki tugamba nti obutabanguko mu ggwanga lino bwolekedde okweyongera bubaddemu abantu okufiirwa obulamu bwabwe. Tewali kintu kireetedde international community kubiyingiramu ng'abantu kuttibwa mu mikono gy'ab'ebyokwerinda naddala abo abaduumibwa omukyalo oyo eyataddeko kakokola tondeka nnyuma n'afubutuka mu ggwanga eryo. Katumale okubifuna bino muganda waffe nga naye atulambululira bw'olemererwa okunnyinnyonnyoka kiba kirungi nnyo ate n'onnyonnyoka omulala by'abaakugambye. Kati kyova olaba mbawa opportunity okugobererako n'okuwulira baganda baffe ebirala bye baba boogedde. Kale tugende tujja kubeera nga tuddingana mu vidiyo eddako. Mbaagala nnyo Rugaba abankuumire. Agakagwawe essaawa eno okuva mu ggwanga erya Tanzania. So abali mu Uganda obunkenke we mulaba bateekawo okulumba hoteri ekiro bano bategedde nti Tanzania bigenda kubeera bibi. Bategedde kati bagezaako okubikka amawulire ge Tanzania naye nze nakugamba ffe batuyita ba foreign affairs. Yes, Uganda we mulaba nga balina embeera gye bateekawo yakumukuma amawulire gafuluma kumu report byabakama bye yasaba leero efulumye bunopo yeyina emisango gyokka baagala batuwe debate kye bali mu kukola naye nakugaye Munnayuganda njagala ojja amaaso go mu ggwanga lya Uganda gende Tanzania omuliro gwaka. We twogerera kati essaawa eno Samia Suluhu adduse mu ggwanga. Yes, Samia Suluhu adduse mu ggwanga era nga alabika essaawa eno ali mu ggwanga aidha lya Uganda oba Kenya gye yeekukumye. Embeera eno evudde ku ki? Embeera eno evudde ku Samia Suluhu ono ebbanga lyonna abadde jja akwata opposition leaders ng'abasiba era nga omuntu asinze okuleetawo embeera ye Thaddeus Lissu ono yabadde main contender oba main opponent wa Samia Suluhu. Samia Suluhu njagala mujjukire evudde kakaawe emabega yamukwata n'amuteeka mu kkomera. Okitegera n'amuteeka mu kkomera omusango yamuteekako gwali gwa treason olw'amaanyi ge yali amuleeseko ne bamujja ne ku ballot paper abaana b'e Tanzania nga basirise ne bamugamba okay teyamala okulya n'akwata ab'ekibiina abaali beesimbyewo ku kkaadi ya Thaddeus Lissu n'abateeka mu kkomera abantu nkaaga n'abasiba. Kati olunaku olwaliro kubadde kulonda era olunaku olw'eggulo embeera yatandise okukyankalana mu kitundu ekyo. Thaddeus Lissu mwakola ki mwazaalibwa? Embeera yatandise okukyankalana olunaku olwaliro Tanzania ebitundu ebisinga tebagenze mu kalulu wabula Samia Suluhu alina amaanyi bagenze mu kalulu naye nga embeera ya bunkenke nnyo mu ggwanga lya Tanzania tiyagasi na masasi na jjinja bye biri ku street ye Tanzania osegera essaawa eno era nga Thaddeus Lissu yali asuubirwa okubaako cyane cyayogera bagamba essaawa yonna ayinza okubaako kyayogera maybe kati akazito kabagiridde katulinde tulabe oba banamujjayo mu kkomera ne bamuleeta n'abaako kyayogera okusobola okukakkanya embeera egenda maaso mu ggwanga lya Tanzania naye nga kiri confirmed nti Samia Suluhu yamaze okudduka mu ggwanga lya Tanzania taliiyo aidha ali Uganda oba Kenya nga waayingidde olw'embeera abaana b'e Tanzania gye bataddewo. Abantu bano beesiriwaza nnyo nabaga abantu bano beesiriwaza nnyo batinkuula embeera ate ng'obulamu babwagala batta abantu they persecute okitegera batta abantu basiba abantu naye bo bennyini nowebuza mwe mubanga mwagala obulamu to this extent lwaki mulowooza nti abantu abalala bo tebeetaaga bulamu ddala akantu akatono kano okuta obuyinza kikwaki oteekawo resistance nga y'amaanyi nnyo mubala kaki okitegera ekintu ekyo bannange twetaaga Africa erimu emirembe kitwetaaga naye abasajja bano mu East Africa bafuuse ekizibu wano abantu abana bano okuli owa Uganda okuli owa Kenya okuli owa Rwanda okuli n'owa Tanzania bafuuse ekizibu bo bagamba nti waakiri abantu bafe naye nga tetuwaddeyo buyinza. Njagala ojjukire Samia Suluhu yajja atya ku ntebe yateekawo resistance y'amaanyi oba talina efforts yateekamu z'amaanyi yalonda kyapa mu mannya ge Samia Suluhu okitegera
yakira kumacha tuli mu covid John Pombe Magufuli nafa mungeri je tutategira oluvanyuma lwa meeting je balimu e Tanzania ne ba president banne kusigira abamu bagamba nti bwali butwa tetube tuta confirming asabwe Samia Suluhu yali vice president wenga kwato buyinza ni resistance jateka uyinza ogamba yateka mu sente nateka mu resources nateka mu efforts ze kusigira okusobola okola kyo kulaba nti akwato obukulembeze bw'eggwanga lya Tanzania kusigira kati twogerera olunaku lwa Tanzania muliro gwaka abana bagambye teri kulonda tetujja kulonda nga tadi ya sirisu tali kalulu nga tali ku ballot tetugenda kulonda so ebitundu ebisinge bya Tanzania chaos ne eraptinga eranga ne mu bitundu ebimu ebya Samia Suluhu abadayina amanya agasinga ndoza kisinze n'okumutisa nga abantu ate nabo batandise okwekalakasa era kati duka yali ku street w'eggwanga lya Tanzania nga police efaafagana n'abawagizi ba tadi ya sirisu nenga bino byavudde dda ku side ya opposition na biki Tanzania egambe yagala dembe njagala tujjukire nti Samia Suluhu nava mu kibiina kibayita Chama cha Mapinduzi ekibiina kino yekivuze Tanzania ku almost bagenda myaka nkaga nga bafuga Tanzania n'okuva ku independence ekibiina kino kyekibadde kikulaki kyekibadde kifuga kino ekintu kitegeeza kibazimba ekintu kibayita institutional dictatorship bamuzimba institutional dictatorship waliwo omanyi nabagamba dictatorship ene ine ebikundi bibiri eina ekintu kibayita authoritarianism eno okwata obuyinza bonna bonna ne babanga olabe Uganda dictatorship ebagita authoritarianism yeri mu North Korea yeri mu Russia yeri ne China authoritarianism whereby nti omuntu omu yabeera n'amaanyi g'ensi yonna nanga yagalina ensi etambulira ku ye waatali waddawo nsi wali ensi waddawo ye kino ne Ibrahim Traore kyayagala okukola nti wonayogera ku Burkina Faso wonagivaako ogenda kwogera ku Ibrahim Traore no Ibrahim Traore no Burkina Faso no Ibrahim Traore bwe bati bagezaako okuzimba so ekyo kintu bakiyita authoritarian rule then tulina n'ekintu kye tuyita institutional dictatorship eno ebanga olaba National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi najja n'agamba nti kati National Unity Platform yegenda okufuga Uganda tugenda mu kalulu naye president alina kuva mu National Unity Platform so institutional dictatorship eno yebadde mu ggwanga lyaki yebadde mu ggwanga lya Tanzania ekintu kino osobola n'okirabako mu Mozambique eyo okitegera nti ekibiina kimu Frelimo kyekikola kyekifuga Mozambique ebbanga lyonna kati institutional dictatorship eno ya Tanzania bate bagikola naye ono abadde tanatuuka kukola ki maybe abadde akyayagaliza kisigeza kubeera dictator nga y'omuntu Samia Suluhu naye nga abaana bagamba tukoye Chama cha Mapinduzi tukoye ate ekintu kino nabagamba kirimu international intervention etya nti abazungu bano balina ekintu kye bali mu kukola okuba bajja wano bakugamba bagatereza Great Lakes region okuleta NATO base Kenya n'okuleta Blackwater basobole okuba Museveni ne Kagame mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo okuba gwe bateeke Blackwater ekulwa Eric Prince bo bakuba baze kuuma mirembe wa mu Great Lakes region okitegera mu Great Lakes region bagala kuuma mirembe to maintain peace in the region maintaining peace in the region ogenda kukola otya nakugaba betaaga ba president bananga bali out of power bana ate nga bajjako nkikubuulya bajjako so bino batandise okukola bino biragira ddala nti kati ekigenda maaso Kenya mukiraba mbeera abaana kutabuka bajenzi bagamba ojja tuvira boy onagamba banange ekisanja naye entebe agisitamyeko obusitami naye nga teyayita mugundi yayita mu kalulu najja okiga naye entebe agisitamyeko obusitami bamutinkulya bajenzi buli kaseera kubaga bakuba bajenzi bantu bamanyi leadership yabwe je kola kijeva naye nga ebibikolo ebyo birabye bigenda maaso ebikola bya Democrats era kyo bulaba ICC yangwa mangu kugamba Samei Ruto tugenda kuteekamu ICC okiga tugenda kuteekamu ICC otakola kino nekino olede emisango gye bayitadde kati bali mu kung'anira fayiro nga bakolirwani Owino Babu bali mu kung'anya fayiro kumukolera gondi kutwala Ruto mu ICC kulwa abantu abattibwa then ekintu kino kyennyini ojagala okyabe ne Tanzania wekiri kati nakyo Tanzania ne bamutandise naye ate Tanzania kyo kiri wansi era simanyi katusabe Katonda tujja kuba nga tufuna updates ezinabaziba mu ggwanga eri Tanzania nanga batwogerera ebitundu ebisinga eby'eggwanga lya Tanzania tebalonze chaos yeriyo abaana bagamba ogenda tuvira Samia Suluhu tukoya akamanyiroko tukoya akajanjako wadde ekibiina kyo kibadde kitufuga okitegera tukkiriza tubagumiikiriza naye ate gwe kisusse ogw'obulamuzi kubanga ebikola bino Samia Suluhu byakoze ba president batono nnyo abazze babikola wadde babadde balina ekintu kibaita institutional dictatorship naye at least babadde nga babikabikako okitegera babadde babikabikako nnyo nga tebalaga nnyo ttemu lino n'oliteeka mu public kutiisatiisa kujjako internet n'ogijjako operation eno Samia Suluhu ate yazze n'akisussa nnyo okusinga kuba president abalala naye nakugamba onyigiriza kapa okakasa nti enzigi olinawe waggule yes weesobola okuyita nekola ki neekuviira naye senga osibawo enzigi zonna ng'okutta omuggo ng'ogikubye omuggo ogusooka ekulaba nti ogirumba ogenda kugisanya okapa kiki ebizootingako egamba kati come what may ngenda kufa naawe kapa eno ne weebeera yawaka ng'ogikuzizza nga gwagikuzizza kapa eno gwagifidinza okuva mu buto n'ogikwatira omuggo n'ogikuba kakasa nti eddirisa erimu weeriri weegenda okuyita yeetaasa egende naye senga etunula mulumu bweti n'ekizuula nti kakati ogaddewo bulamu bugenda kapa egamba kati ngenda kufa naawe ekutaagula
paka weefuna woyitira gwe either nofa oba yonogitanga erwanyi. So buli muntu muno is an animal era alina beast muli munda. Osobola okunyigiriza abantu nga basirise ebbanga ddene. Naye olunaku lwe bagamba nti kati kwerwanako muganda wange nawe ziba muntu tezigenda kukutaasa. Tanzania tutunulya street ezisinga nga abaana batandise okuziwamba, poliisi etandise okujoyinga n'amagye olwa resistance abantu gye bataddewo. Kitegeera tetunategeera bulungi namba y'abantu bameka abafudde naye nga waliwo ebitundu ebimu bye balipotinze abafudde tujja kuba tubikuŋŋaanyiriza. I'll keep on updating you ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lye Tanzania. Naye nkugambye ezo diversion z'e Uganda baagala kujja ku kintu kye Tanzania omuliro gwakutte dda. Nkiddamu Tanzania omuliro gwakutte dda era Samia Suluhu bakugamba tali mu ggwanga, confirmed tali mu ggwanga, asobodde okudduka n'afuluma eggwanga alinde ekintu abo bakikkakkana oba bakiyiwa asooka kule kinaye nga bagamba nti option era essaawa yonna tuyinza okufuna Thaddeus Lissu nga ayogerako eri bannansi tulabe embeera ayongera gikumamu kwongeramu petro oba agenda gikakkanya. Jjukira twogera ku muntu olede gwe bateekako emisango gya treason ali mu kkomera ne mumujja ne ku ballot kati essaawa eno mulaba nti yekaika yasobola okukakkanya embeera. So nzabe Uganda mbagamba if time for dialogue is still there, please dialogue mugikozese before it is too late. Tetwagala kulaba muntu ngadduse emisinde mu lwakalulu ate tukyetaaga twagala mufune we muwummulira Uganda egende maaso kubanga ensi zino ensi nnene okusinga ffe. Just keep it down netulowooza nti fe watali ffe ensi teziriiwo naye zino ensi zaaliwo before us zigenda kube ziri during us then zigenda kubeerawo for generations to come after us. So obanga otudde nga gwe mukulembeze n'otula mu ntebe lowooza ku generations zo muzadde abaana mulina n'abazzukulu. Essaawa eno senga ekintu kye Tanzania kigenda ne kyeyongera ne kyescalatinga ddala Samia Suluhu ne family ye balina safe haven bagirina wuyo addusa olwedde Tanzania agivudde mukitegeeza nti newataliiwo Tanzania agiresa agenze kitegeeza nti newali baafudde Tanzania egenda kusigalawo. Okitegeera ekintu kino ensi zonna zonna bwe ziti wezibeera just olwokubanga mwagala olwokubanga mulina mulina greed ye babonyaabonya okulowooza nti no mwe mutali ensi zammwe tezisobola kukolaki tezisobola kubeerawo. So nze munnayuganda wena nkugamba all eyes on Tanzania waliwo ekijja. Essaawa yonna twandiraba omuntu ng'awunzikiddwa mu ggwanga erya Tanzania kubanga abaana b'e Tanzania bali more determined okusingako ku b'e Cameroon. Ne Cameroon naye omuliro gwaka naye Cameroon gwe tufunyeyo gwo gagamba nti amagye gazene gigatta ku bantu. So tugenda kuba nayo tugimenyaamenya ensonga ya Tanzania mu videos zaffe. Keep it here live ku Shama Part D3 Media. Nja kubanga nkuleetera ekintu kye weetaaga okumanya mu ggwanga wa kusemazinga wa Africa n'eggwanga lyonna nakubanga nakugamba ffe batuyita the geopolitics class. Minister of Foreign Affairs. Oyo comedy gwe muli kulaba mu Uganda wano. Oyo tagatta tukyusa amaaso tugateekeko Tanzania. Tutandika okutambuza ku videos e Tanzania. Kati bakwatidde wamu bwe bati. Njagala tugendeko Tanzania ye protestive vote gye twogerako naye bo bakoze boycott protestive vote. Teri kalulu. Nffe tumugamba tugenda kakuba overwhelmingly. Tugenda genda mu kalulu tugenda kamukuba overwhelmingly senga atuzanyirako lwagenda okubeera tabu. Naye baba Tanzania bagamba Thaddeus Lissu wabanga tali ku ballot tetugenda kulonda ate ogenda kuvaako. So abaana b'e Tanzania tubasabira bajenzi b'e Uganda tubasabira twagala at least tufune Africa tulekerawo okunyigirizibwa ffe tunyigirizibwa bana abakulu yessaawa batuviire. We take charge of our destiny. We need to decide our future. We shall not let these old people to decide for us. Never. We either die with the remaining oxygen that we have because that is all we have. So the people of Tanzania, the Gen Zs in Uganda are standing with you in this and we pray for you, you win. Our time is coming to end this dictatorship because it is all we have. Africa is all we have. We either have to fight to get a better Africa that we deserve or we shall sit back to be oppressed by these old rotting dictators who want to turn our country and who want to turn our life into a mess. We are not going to accept that. As the Gen Zs, East African Gen Zs, we stand with you and pray for us. We are getting there soon. Once we unite, we are the ones to unite our destiny beyond the borders. We are not going to let these old people to decide or to tell us what to do. This is our future. They don't have a future. Their future is already behind them. Fight. It is the only option we have. To fight. We either get free fighting or we shall die trying to fight. So, Tanzania, viva. Keep on fighting. Keep the fire burning. And we shall get there. Just like the Kenyan Gen Zs. Tanzanian Gen Zs, respect. Uganda, we are getting there soon. Mutuzanyireko. Naye, ebigenda maaso tubiraba. Temulowooza nti ffe tuli basiru nnyo ebbanga ddene lyonna lye tubaddewo. No, we are not stupid. Mbakakasa. Time is going to come. Nawe munaatusiba. Nawe munaatukola ki? We have nothing to lose. Ekyobugagga kye tulina ye oxygen. Tetugenda kubaleka kutwala nga mutandika otuguza oxygen Katonda bwe yatuwa naye mumutuguze olw'okuba nga mwagala otu oppressing nedda. Ffe tugamba
fena tusobola okubeera bulungi mu nsi muno nga tewali anyigiriza munne nga teri muntu akutte kantu ka muntu n'akamuggyako akantu k'omuntu keyeepakasiriza muntu yoze ne kabeera kake naye sikulowooza nti kagurupu akamu ke kalina okubeera ke kalina okwenjoyinga life waneno ku balala ekyo kyo tetugenda kikkiriza nkiddamu ekyo kyo tetugenda kukikkiriza wakiri tugenda kufa naye nga twerwanako we shall fight and win or we shall get what we want the way we want it ekyo kyo nkibabuulira so mutunyigirize naye nga mukimanyi nti nno ffe tuli kapa yes mututuusiza ku mbeera nti kati tetukyalina wakuddukira tulina kulwana fighting is the only option we have and we are going to use it and either we get it or we die fighting that is us because it is the only option gye mutulekedde temulina option gye mutulekedde kati ndala so nze mbasaba ki time is still there dialogue please mugende mu dialogue tetwagala Uganda kubeera nga Tanzania tetwagala Uganda kubeera nga Cameroon okitegeera tetukyagala naye muna atuforcinga ne mututeekawo tujja kukyusa Uganda nga Nepal kubanga naffe bigenda maaso byonna tubiraba so bana Uganda tusabire nnyo bannaffe ab'e Tanzania bafune kye baagala yes bafune kye baagala bayinza obutakikola kati naye bagenda kuba bakoze statement nkiddamu bagenda kuba bakoze statement ffe tetwetaaga statement tugumiikirize ebbanga erimala okitegeera tugumiikirize ebbanga erimala yessaawa tukikole tukisobola kino tukisobola okukikola kubanga tuli bangi bano batono nnyo ku ffe okitegeera so tusobola okukikola baana ba maama tetugenda kutiitira nsi yaffe bajjajjaffe baafa nga bakyusa ensi eno ku ttaka lyaffe kakati ate ffe batufudde baddu ekyo kikyo tetugenda kikkiriza fighting is the only option we have hiding is for cowards ate wonaabeera coward eyo gye weekwese embeera ejja kuno nayo ekujjeyo kati kiki olina okukola we have to get to the foot and change our destiny it is us to change our destiny Moses ali akyateeseza ki gundiyo abantu ba Ajumani Moses ali akyasobola kuteeseza ki ku destiny yo nagamba nti kati abavubuka ba Ajumani balina okwenjoyinga kino nekino ku myaka gya Moses ali gyalimu bano baagala batufuge era bakulaga nti Moses ali bamulese mu kalulu amindist bwatyo bwafaanana era bamulese Moses ali kakati naffe ddala Ajumani teri bavubuka bategeera basobola kutwala Ajumani maaso eyo teri bavubuka bategeera basobola kutwala kitundu ekyo maaso gaabwe mwesi